nasinga Shiba okuba nti nnyimba, nasinga abayimbi bonna abawangudde awadi okuba nti n'ennyimba ezitrendinga n'okuba nti nina concert ezakabi, naye kikwewunyisa okuba nti abalina ettima ababi aba people tebampadde oba High People Music Awards tebampadde award. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxud Junior. Nakulwale tukuleetedde mwana muwala amanyikiddwa nga Hajjala Namukwaya aka Spice Diana nga fyuma nga gamba ng'aleetera aba High People Awards omuliro. Spice Diana avudde n'agamba nti ebbanga erisinga bannayuganda bakozesa awards okuba nti banafuya abayimbi abasinga obungi n'okuba nti babamalamu amaanyi y'ensonga lwaki abayimbi bano abasinga bagula awards oba bananyini awards bategeka awards nga balina abayimbi bebaagala okuba nti banafuyizaamu abalala y'ensonga lwaki ye takyabifaako oba afunye awards oba tafunye award ye tebikyamulya era nga ajja kusigala nga akola music. Spice Diana agamba nti bw'otunuulira last year however much the music teyali nnyo mungi naye ng'ate bintu byeyali alina n'ennyimba ze yali alina zimuqualifying okuba nti yafunayo at least an award mu High People Music Awards naye ng'ate kimalamu amaanyi era kyantisa okuba nti aba High People bakuute awards ne baziwa omuntu atabadde na luyimba trendinga lwonna last year. Shiba Spice agamba nti okuwa Shiba awards simusanga ate si kibi because bava ne bagamba nti bo balina abayimbi baabwe ate nga internet yesalo naye ng'ate nga twagenze mu mazima. Spice agamba nti omwaka oguwedde yalina ennyimba nga ebirungo, yalina oluyimba nga omusheshe n'ennyimba endala, yalina concert eyali successful buli muntu gyayogerako ate nga bw'okomparinga n'omuntu gwe bawadde award amanyikiddwa nga Shiba Kalungi yalina oluyimba ennyanda olutakola bulungi ate nga yalina oluyimba olulala lwe bayita Sweet Sensation ne mwana mulenzi amanyikiddwa nga Olwezi. Oluyimba luno nno lwafuluma nga omwaka guggwako era nga terwa trending nnyo compared ku nnyimba za Spice Diana naye nga ate kyakwanyisiza okuba nti High People Music Awards zakute award ne ziba nti zijiwa mwana muwala amanyikiddwa nga Shiba ate nga Spice Diana yaviriddewo ngalo nsa. Kino nno Spice agamba nti si musanyufu ne awards zonna era nga avudde n'agamba nti nze oba banominatinga oba tebanominatinga nze saagala ntemanyi ekisinga obukulu kwe kuba nti bwe ntegeka ebivulu byange bwe bantimba mu Uganda oba wabweru we Uganda nsobola ogenda n'ennyimba abawagizi ne bajja nenfuna emitwalo gyange 2 oba 3 egy'abantu. Ekyo kikulaga nti abawagizi be basinga okuba nti bagaba awadi. Abawagizi bafaani bange abajja mu bivulu byange nga basasudde bebo abakyasinza okuba nti bampa awadi era nze abawagizi bange bebampa award naye nze High People Music Awards asizatagira ddala. Tujjukira nti recently High People Music Awards bavaayo ne baba nti waliwo abayimbi bagabira awards nga bw'otunuulira mbulwadde ni waayikabaako saabisuubira video of the year naye nga imagine twalina video itayo ndabeko twalina video eza Marvin Musoke eziyakola muganda wange zaali za tabu naye nga ate mu video zonna ez'abayimbi bakuute ya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Rodney Waikabaka ate nga abakulu abo balina listi y'abayimbi be babaninga okumala emyaka 9 ng'ensonga yakuvaayo ku complaininga kuba nti bogera ku award. So n'olwekyo Spice Diana kino nno yandiyogera okuba nti bamubaninga emyaka 9 lwakugera ku awards zaabwe. Simanyi oba kino tekijja kuba nti kye-affectinga Spice Diana ne music career naye ng'ate amazima gali nti mu Uganda wano ennaku zino abantu awards kirabika bagabira batali baabwe kubanga bw'otunuulira tosobola kungamba mbu video of the year saabisuubira olw'okuba nti Kabako yakwatira ki video ku green screen. No way mulekera okuba nti mudigradinga ati w'abannayuganda n'okuba nti mutulabisa however much awards zammwe ziri kuorganize tuziwe ekitiibwa naye ng'ate tandika okuba nti mwebuuza ku bantu High People organizers munyigira nnyo abantu abavaayo ne bagamba ebintu ebituufu munyiga nnyo naye ng'ate bino ebintu bwe muba nga mwagala ku building industry nga bwe mugamba kuba it is your money you spend a lot of money that's why we respect you so much but ate temutwala painting industry yaffe nti y'abantu bajjega. Tosobola kugamba nti Shiba Kalungi yabadde artist of the year waliwo Spice Diana. Tosobola kugamba nti Palaso tasobola kuba nti deserving an award in your awards kubanga Palaso tunulya Palaso abadde n'ennyimba nga Destroy abadde ne Hana abadde ne Wine and Wine abadde ne Kirira bw'otunulira abadde ne Kiro mu Nzikiza alina akomererwe abadde n'ennyimba nnyingi naye ate bw'ongamba nti tosobola kumuwa ya the nomination emuweti amuba
muba mutuswaza era muba mutuswaza eggwanga lyaffe n'awatisiza mwe muzikuba mwensula solo lwekyo byebyo bya Space Diana agambye nti hi people muli bambwa nnyo temusobola kuba nti mukwata Shiba gwensinga okubeera ne hit last ne concert eyakabi ne mungu award nze mutampa award bino n'ebirala byebolira mu episodes zaffe zidako nsigadde ntambi Kim So Rich Boy Maxud Junior subscribing liking commenting tubeere nga tutambula mpola mpola bye bye for now.